Katonda kyagamba wakati mu kusaba kuno n'okusiiba nti agenda kutuwa obulungi bwe, engule ey'obulungi bwe n'amakubo gagenda kutonyesa obugimu. Ekyo kiba kitegeeza nti buli kumakya zuukuka ne pulaani. Oba ng'ambe nti singa Mukama agambye nti enkuba egenda kutonya buli kumakya, wandibadde buli kumakya ozuukuka ne strategy ey'okulembeka. Kati buli kumakya zuukuka ne strategy ey'okubanga oyina engeri gy'okwasaamu obugimu obwo. His path drips with abundance. So bwabeerawo abundance, abundance naye eyagala muntu alina amagezi. Abundance bwabeerawo ekyomuyiika waba weetaagisaawo amagezi. Batutegeregana. Kati tugenda ne tubeera n'obugayaavu. Season nejjanga bwezze nolowooza nti bwetyo ne January bweribeera, nolowooza nti bwetyo ne March bweribeera. So embeera ennungi bwejja tumanye okwerabiranga abaana b'abantu ne tulowooza nti bwe bityo byakyuse bwe binaabeeranga. Si bwe bijja okubeeranga. Era kyenva nkuweerera amagezi mu puroguramu eno ey'emisingi. Kati nga Mukama ataddewo akalembereza, lembeka. Kati nga Mukama ataddewo akalembereza, saba amagezi, teekayo olugogo. Funa engeri gy'osevinga. Abantu abamu January ne February oba ne March paka April Easter esanga bakyakola bulungi. Ng'ekibaleetera okukola obulungi kwe kuba nti awali peak time bakozesaawo n'obwegendereza. Awali peak time. Mukaseera kano business wogiteekerateekera omwaka ogujja eyogera eyambadde ebiwonvu bijjuziddwa. Oteekwa okulabika okuba nti ebiwonvu weba bijjusiddwa gaps ezibadde mu business yo bwe ziba nga item ozifunye kati sala amagezi oleme kuddamu kuziruzinga. Si kirungi gaps ezizibiddwa ate ziddemu zirabike mu mwezi gumu ogujja. Owulidde abantu abamu lwaki basigala balonderera ne mu kaseera nga si season ne baba nga balina season in season and out of season. Enteekateeka abamu bye mugenda okufuna mugenda kubirya, abalala bye bagenda okufuna bagenda kubitereka balyeko ekisaanidde. Sedduuka eribadde eyegeyege obanga kati litandise okufuna embavu, season egenda okugwamu nga lijjudde. So n'atandiguze amala n'agula kubanga kyayagala akirengeddewo. Ebiseera ebisinga ekibuza ssente nga season eweddeko kwe kuba ne item zennyini tozirina. Item zennyini nazo tozirina. Kati oli bw'atunatula bw'ati mu January akubuza olina ekintu gundi sikirina naye nga wakirina n'okitunda ssente n'ozikolamu ebirala. Akaseera k'okweyunga oteekwa okuba nga okeeteekeddeteekedde nti bw'oba oyungiddwa ate toddamu kuzanya muzanyo ogwakumenyeka. Tutegereganye bulungi. Bw'oba oyungiddwa Mukama bw'akuyamba ne weeyunga ate olina okwewala ekisobola okuddamu okuleetera obuvune. Oba okitegere kye ŋŋamba? Yes. So ewaffe Masaka bagamba nti eyabojjebwako ku musota bw'alaba omunya adduka bamugamba ogw'omunya. So obwavu baba bukulumyeko wandibadde tobuzanyisa. Buli item gy'ozizaawo Mukama nga atonyeseza obugimu
wali tokyayina wadde hafu ya sukaali ey'ensawo kati ng'oleeta n'essawo 4 eza sukaali maintaining ensawo ez'ennya eza sukaali zeeyongereko obweyongezi toyagala kudda mu mbeera ng'olina koota y'akakuti y'akasukaali mu dduuka oba otegere kye ŋŋamba